ate ye Museveni yayisiwo era ko ya president wakati wa Obote ne Museveni ate Museveni kati mubi nnyo no Obote yali bubi mu kalulu naye yali mubi nnyo ate akalulu ka kinana yo Obote ene mundu awo teyajjayo yajja West Nile yajimanya nti tajja kujjayo mubaka eyo n'agirangiranga state of emergency teri kulonda yamanya ntalinayo nadira ebifo ebya DPG yalina amaanyi e Masaka ba ono eyali prime minister ani linya linvudde Kintu Musoke bagenda okutuuka we bagenda okulondera nga amanya tegaliiko tolaba nga ate Museveni ate ye mulungi ko kati atundu ye mulungi yajjayo muggo kubanga mutaganangako muntu kwesimbawo sokoleki ababaka baali bagenda okwesimbawo mu Northern Uganda 11 babawambira Kaluma era ebifo 11 mu Northern Uganda UPC leeta mu Bulampala banga tevuganyiziddwa tolaba nga President Museveni ate ye mulungi ati nono naye yawambye nedda mwami Museveni ate awutanatuukawo baye tannagaanako muntu kwesimbawo saamusaanange ku nsonga ya Mr. muyingiridde mwami Kirumira nedda nyogerako katono nnyo sekendi emu nti ku mulembe gw'Obote Saamu kye mwerabidde Obote yalekanga abantu abeesimbyewo ne batambula ne banoonya obululu bwabwe naye ng'abubba mu luvannyuma wali ne kati ono takukkiriza akukkiriza okwesimbawo ne takukkiriza kubunoonya ate era n'amala namu awo tugambye wakati wa Museveni kampeyo wa NRM naye aleeta information basebo ne banya abatuwuliriza njagala kubategeeza era debate eno nnungi nnyo naye njagala twogere ekintu ekirabikako nti abantu abasinga kati bwetuwuliramu ekiriwo ekigambo ky'akalungu bwe kitambula era nga bw'okyogedde nti obululu sena bulina kye buleeta ate buggwawo nekikola ki naye nga ne bw'okola otya waliwo ebiyinza okulabikawo ate oluusi ebirala ne biziyizibwa mu mbeera omuoba endala naye abantu abasinga bajjayo nomination forms ne beewandiisa akalulu ne kagaana era n'ogenda okuwulira ng'oli akuwa statement gundi eyanziba bwe bavuganyizza bwe bavuganyizza naye okuwulira nti waliwo alemeseddwa gavumenti okwesimbawo tekinnaba kati mwami Kayira kale naye bano abantu abalina mwami Sekamata balekyasobola kweyabisa amaaso gaabwe tebakyasobola kuwuliriza n'amatu gaabwe tebakyasobola kuwuliriza nannyindo zaabwe tebakyasobola kwogeza lulimi lwabwe mwami Sekamata wawano wemulwedi yatamanyi nti omukulu atwala ebyokulonda omukyala w'abalembe bamukubira akasimu nti Petro Kayira tateekeddwa kwesimba omukyala nengamba mu lulimi Lungereza yagamba atya mu I am advised not to nominate you nti bampadde amagezi sikuwandiisa ombase kwogera na bakama be oyogera kwogera ki naliyo ate katubazoowoza obutamanyi musomesa agambye towulira ndokola ki bali bakugamba no twali fe maaso go galaba nze sakiwulira era sikimanyi so nati wogambye nti wetugambye nti kyali kituufu kuba tebamuwandiisa ate nga yagendayo mukama wange nze musa mukulu Kayira lwaki ekyamulemesa ku luli akiteeketeeke bulungi aleme kwekwasa twali ku Ttale center wano ku district ekaweri mu kalulu ka Pafula Dito kyeyune baako omusajja omusirikale yakuba Pafula omuggo simanyi omusajja Pafula ayinza okuba n'enkovu akyagina omuggo wano mu mugongo kojange Pafula Dito ayina yagenda kwewandiisa obanga nga tuli ku kalulu bakabala bategere bulungi nga mumaze kwewandiisa kakati katuddeyo kubanga obudde bwa mwami Kirumira naye ndowooza nti omulamwa gulabika kuba tabudde mwami Kirumira NRM ekyasobola okwetengerera